njagala gusomesa ekintu kyakola kitegeera njagala nkutwaleko ekasana twotereyo akasana njagala nkuyiseeko mu lwera atwereko ennaku tugembe akawempe kulukenga ekiwempe tulimirewo obulenzi olwo tuzaala akaana akalenzi ofuuse mukwano gwange atalyanjuluza byama byange ow'ekyama kyange oli misuwa olinga musaayi gwange ekikwano kyange ekitalyanjuluza byama byange fuuse mukwano gwange atalyanjuluza byama byange ow'ekyama kyange ondi misuwa olinga musaayi gwange ekikwano kyange ekitalyanjuluza byama byange. Abaana abaliko wulira omuziki oguliko njagala osule mu feesi ng'ennyindo genda mu maaso ate biiti evuddeko sikyagiwulira kati pane mbadde ntabuse onaasobola live gwe Bikira Maria nyaba we Fatuma ate wano mubayimba live anti nasoba buuza akabandabyeko gwe wakajja badde Nigeria nyimba live n'ensi neyanaamirira nze simba siddi ddala katulinde olunaku nga 13 abantu bajja kakasa naye nga Samathias Walukagga ye yaani Samathias Walukagga yafuuka Samathias Walukagga ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna omwaka 2013. That is when His Majesty the Kabaka of Buganda lweyavaayo n'ansiima officially era nze muyimbi yasooka okusiimibwa Ssaabasajja awo lwekitandika Samathias Walukagga lwajja. watandika ddi okuyimba? Natandika dda nnyo nga sinaba nakubaawo neereze mu ngero natandika dda amanyi okubaawo kw'omuntu olunaku lw'otegeerekeka lwawobeera otandise okubaawo abamu balowooza lw'otandise naye natandika nga ne bagaana okuntegeera paka lwe bantegeera kati natandika dda okuyimba mu mwaka gwa 96 soba bawali ozaaliddwa 96 kati oyinza n'okumbuuza nga tofukamidde 96 netandika okuyimba nga ndi muto nange nali maze ne senior form nenzija engatta eri malaki gye nali nsomeramu gye najjira namu ne uniform Masaka nali nsomera St. Anthony Kayunga Senior Secondary School n'akasaati nga kaliko kabonero wano ka badge ka God first then move ahead mbijjukira bulungi nnyo so olwo lwe ntandika okuyimba okuva omwaka ogwo nezija nga nnyimba mpaka olwaleero naye ng'okutegeerekeka ntegeerekesa wano myaka gya 12 kuva mu 1996 kitegeeza okuyimba kuno kusaanamu obugumiikiriza obw'amaanyi. Of course okuyimba kulinga bugagga obutuufu sente zijja zikuŋŋaanyizibwa teriyo muntu awamu gyolabye example yankuba enkuba ejja omulundi gumu nga tebinze dakiika emu nekya ogenda okusima ku ttaka nga eyise kungulu munda wakalu naye neetonya empola epakoleetinga eyingira munda mu ttaka nenyikira kati n'amaanyi gano mu kuyimba basonda masonde tebagwira era olaba abayimbi bangi nnyo ajja n'agwira bugwiza awo muba mutandika okumutegeera baga nti ate n'okuvaako avuddeko yimu naffe yazza eggulu so mu bufunze okuyimba kwetaagamu patience akuba nti kati abayimbi abajja ennaku zino ajja sente zimaze omutawanya n'agamba ngenze lwampako bampemula oba mpemula njagala sente naye era ne sente oba ofunye entono mu budde obutono ne sente ennyingi tebazifunira mu budde butono era sente enfunire mu budde obutono zitera n'okuzaala emitawaana bayimbi abamu zibadeetedde ebuzibu abamu bazifunye mangu nnyo otu n'okuvaako ne bavaako naye kati olaba nti nno abayimbi kati gwiraba Walukagga Mathias, Geoffrey Lutaya, Misa Kisemakula, bayimbi bwe batyo lutalo tulowooza mbu yakatandika yatandika dda da yes era bw'olaba lutalo yasooka ne lutalo wakati bwe beesanga beekuba eŋŋumi naye byetaagamu patient he has been patient mpaka lwafuuse lutalo ow'amaanyi
so abayi batuta examples ezo abajja ne babeera kuba tebakyalina bugumiikiriza bagenda okutandika okuyimba basooka kupangisa mayumba basooka kuzaala abaana basooka kuwasa asooka buvunaanyizibwa nalyoka alowooza okuyimba naye ffe twajja toyagalanga ku muwala tokyali muto toyina bakyakusuza tolina kyeweetaaga awo nga lwaki tokola ssente ddala mu music kati ogenda okufuna mu buvunaanyizibwa mu maaso ng'omaze n'okufuna experience mu mulimu nga ssente omanyi ne bojjo zihandolinga experience mu mulimu ogifunye era oyimbye okuva mu 1996 paka ne kati oyina ekibiina ky'otandiseewo anything like a music group wa woosinziira okubeera ng'ota music wo nina ekibiina nabba nti ekibiina kyange kiyitibwa Vision Heroes kibaddewo okuva mu 2000 na kikola kyasooka kuba Namiga Standard Singers mu 2000 ya nga mpeza myaka nga 2 kati mpaka olwaleero kyekibiina ekitagwanga nakyusa linnya nekiva mu Namiga Standard Singers nekifuuka Vision Heroes naye nga weekiri kiza kiyimbibwamu abayimbi bangi bavaamu bonna ba Fred Sebale bayimbyemu bwe bavaamu nga kyamaanyi Wile Mukabya n'ayimbamu Jadi Kiwewa bavaamu Hassan Nduga Vincent Segawa bonna bayimbyemu bagenda naye nga kyo kisigalawo music industry ono tukulaba omukwasaganya era ne concert yoteekedde otwadde naye ebika bya music nkulabye mu byanjawuloko ebimu wojja mu kadongo kamu tukumanyiddeyo nnyo naye kati right now waliwo we wayingizaamu kenyimba eza laavu bwezityo osinga kuyimba music ki buli kika nkiyimba naye ngamba nti osinga kwagala kikaki osinga kwagala kikaki osinga kwagala kuyimba country music yo kadongo kamu naye nga buli kika kubanga mwendoosiza obulungi obubaka bwange eri abantu bwe nnyimba kadongo kamu mpulira nga obubaka bugguka bulungi nnyo omanyi ng'onoogusa obubaka waliwo olina okuyimbira mu tuni ng'oli mukkakkamu tosagamba ng'ate obuulira nti muwerere abaana oba abaana temwonona school fees ng'ate bw'obuukabuuka so waliwo communication gyemba neetaaga okutuuka obulungi eri omuntu ate ebeere effective n'okufuna feedback ennungi mba nkakasa nga nnaku kadongo kamu mwalina okuyita n'ebirala mbiyimba nekuba styles endala nga tugende Nambole leero era kyebadde wayimba piisa oliwaddembo kamala tugende Nambole leero zitulepukeza ni bizibu family Samona simuyimbangako sorry era teolimbanga nalukiramu Samona tulepuke walimu nga ziddukamuko nedda olw'okutambula omanyi ensi ebikola ensi ziba generations kati waliwo generation ey'abakulu waliwo ey'abakadde waliwo ey'abakulu waliwo n'ey'abato n'ey'abato tolina kugireka ate era nga tova ku mulamwa yadde okubi ekidongo kiri abato kye baagala naye era message erina okusigalamu naye ekidongo kyabwe bw'aba tayagadde kuwuliriza wakiri azine kyekinkozesa ekyo ate nenkubayo zino ez'ekikulu ddala nti ye omuntu omukulu ajja kuba ali kakyayike bwati bataddeko olukambwe awo ali mu ntebe ye y'olugalamirizo awulire obubaka agamba abaana be nti baana bange mujje muwulire obubaka obwo school fees alaze mwanonye muwulire ebigambo bye boogera kati awo wetuvaawo kuweza ennyimba zobadde oyimba zonna ezituusa obulungi obubaka music wedda n'owakati omwogerako ki andi music ki owedda mwayimbanga ennyimba z'akadongo kamu ezijjayo obubaka no music kati abaana gwe bayimba right now aliko weddakiika 3 ddakiika 2 ng'oluyimba lukoze eki luwedde waliwo enjawulo ansi ogizeemu teri bubaka nga buli mu luyimba lwa ddakiika 3 ate nga luwedde wanti oba tonnaba butandika obubaka ate ne luggwa kitegeeza music owedda yaliwo nga bakuba ennyimba fact nze nange nayimbako oluyimba lw'eddakiika 12 omuzadde tagulwa lwa ddakiika 12 nalufulumya 2-3 ebigambo mbijjawa 2-3 tusalako bisale bw'oba otandise okuwandiika ng'ofunye omulamwa ogenda okuwandiikako ebigambo osalako bisale n'ogamba nti kano obubaka kambukomi wano kasa bubeera nga butuuse kubanga bw'oyimbira bo tebamanya nti tebabikutuma titwagala bingi nnyo bitono nnyo gw'omanya nti kati eno package gye mbawadde ejjudde katudde ku concert yaffe gye tutegekanga ennaku z'omwezi 13 oluyimba Lubaale aluma lwe tutegekera concert
Lubaale aluma kitegeeza ki? neyanzeege Princess Debbie. Yes, thank you. Olimba Lubaale aluma bantu bangi nnyo lubalemye balwagadde nnyo balwagadde yes n'obubaka bwatuuse naye ng'abamu tebamanyi tetulutegedde. Lubaale nali siyimba kwono ow'ensaasi ow'empewo nti ogundi agenza anyenyeza ensaasi. Lubaale y'enkola y'emirimu embi era ensonga ezo naziteekamu negamba nti boosi w'omujoozi akugamba kiriko gwe tonfuga kati boosi wo ze wano ku mpewo agambye nti kino ekibuuzo ky'oba obuuza n'obuuza kirala Lubaale takuluma kanga Lubaale yavuga abantu ng'abatwala ewa kyamu ye Katonda atuvuga atutwala watuufu naye ng'ensonga ezo n'ebisingaawo bagenda bimanyira ku kalenda ennaku z'omwezi 13 kyaba bakola bajje kalenda ennaku z'omwezi nga 13 tusubireyo bayimbi ki abalala? Of course zo concert abayimbi bonna babaayo kyoba olina okumanya ngani oyina at least wear specific names ogambe to so that the fans can at least know that ngenda ngono ngenda musangayo waliwo bensuubira nti bo teeka nti niwe nali nga ngipulaninga twatuula ntupulaninga nabo nga King Saha Ziza Bafana yo muganda wange wakasimba Geoffrey Lutaya muganda wange wabaawo ne abayimbi bonna abakadonkamu Yaledi kubanga Yaledi mutani wange nze namuleeta omujje Busoga ate yakubye n'oluyimba olwo Lubaale mu studio balutuwe so Lubaale anuma balutuwe Lubaale aluma producer tusaba tuwe kulimba Saba omuzukulu mawulete gocha mutima sijja bidudu